Nabuli kati mu ggwanga Uganda waliyo a certain group of Ugandans nange mwe neetwalira erina okukkiriza nti ne obunaabaddi Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ayina okumaamula Museveni ku bukulembeze bw'eggwanga Uganda. Abantu abasinga otegera foreign policy bavulyo ne bakunnyonnyola ensonga oba ebirungi ebiri mu lugendo Kyagulanyi Ssentamu Robert lwaliko mu district mu nsi ya America mu Washington DC. Era gwe ssebo banyabo atamanyi alabira justice ebintu kuno ng'obuzaabuzi bw'abasajja nga basendi omukulu amanyikibwa nga Shama azze omu ku bantu benneesiga mu bya foreign policy because abiwa obudde bungi nnyo akola research azze akunnyonnyole engeri butya Kyagulanyi gy'agenda okukozesa buli kakodyo okumaamulako Yoweri. Obadde okimanyi na buli kati America tetunaba kuvaayo ku tetunalaba yadde ne tweet ku X wadde ng'eva ku American Embassy ng'econgratulatinga Museveni ku kalulu. Abasala tuyinza okugamba tukirindemu tulindeko ng'amaze olayira bassebo ne bannyabo Shama aba ayingiddewo okubuulira ebyo by'oyinza obutawulira ku TV oba ku radio. Katukomewo genda munyiga yesabire dialogue oba agenda kulaba ku uprise gy'atalinaako control. Senga ddamu n'afulumya essasi bweriti ogenda okulabira Gaddafi nti naye yali w'amaanyi. Nkiddamu senga ddamu n'afulumya essasi bweriti uprise eddako senga ddamu n'afulumya essasi bweriti nti alikube Munnayuganda bemugenda okulaba president agenze kulwanira ku international scene. Abaana ba X tugende tukole omulimu twerekere president waffe. Kati zino embodooli ezigamba nti zo zaagala kwekalakaasa mubaleke bagende. Toweegatta mu kintu eky'okwekalakaasa kyonna ku ground. Nkiddamu bw'oba oli revolution toweegatta ku kintu ky'okwekalakaasa ku ground until further notice. Essaawa eno revolution eri ku international kwetuli. We are going to activate these human rights. Nkiddamu tugenda ku activating human rights. Bano nalabye ne video bwatandise dde okufuluma abagenda okulemesa Museveni okulayira. Please temugeza. Don't. Video ezigenda okulemesa Museveni okulayira zatandise dde okufuluma. Don't. Abantu bebwali abali ebweru okwekalakaasa kyekyo. Aba office kiria ffe tutaasa Uganda. Bano bannansi ffe tugenda banoonyeza amnesty. Egenda okusitula eri crowd. Nono naye agenda kutya. Nga tasobola fulumya wadde n'essasi n'eri wadde n'erimu. South Africa okugwa bakugamba nti basooka ne beetoola bano abagundi abo ababowa abaali bagize South Africa awo ne mu Uganda baatuuka nga basaba gavumenti zino zibeesaleko. Eyo stage gye twagenzeeko era gye tuliko. Nkiddamu eyo stage gye twagenzeeko twetaaga ekintu kye tuyita international isolation. Mugenda kulaba ensi senga ebeera isolated, what happens next? Yensonga lwaki ono mumulaba yatandise okugira mbu ne Tanzania yagala open border. Baakoze ne visa free, baataddewo ne visa free states okumala ensi ana. Uganda yataddewo free visa ku nsama 40. Agezaako ki? Yategedde nti omuyayi yagenze ku international isolation. Kati kwe kuteekawo free visa eyo. Manyi bakola ebintu bino ng'alina kye yeeteekera. Ani agenda okumpasa? Eyo free visa ku nsama 40 ayagala ku debankinga international isolation. Ono abimanyi byonna ebijja. Abimanyi. Kati ekimugobya abantu mu birombe bya gold. Waliwo yeetaaga ssente ze. Waliwo yeetaaga ssente ze. Yayisa gundi enkya ngenda gibaleetera, ngenda ginoonya gye yayisa. Yabagamba ayagala ssente ze buli azina tetagenda kuddamu bawalooni mpya. Kuba abalaba bagenda ayagala ssente ze. Kati gwe munansi bagenda kugoba mu birombe bya gold. Mujje mutwegatteko tununule ensi yaffe tukwate gold ono tumuze mu America. Bwe tumala omuze mu America bakole kye bakola e Congo.
baguddewo gundi esooka refinery esooka banansi ba Congo bali muki bagenda kutandika kukola Congo omusajja bamufuuda omusajja akaaba Congo akaaba tiimu y'omupiira bagigobye mu za Africa tiimu y'e Rwanda bagigobye mu za Africa ey'omupiira ogwa basketball osobola okikeberako ekyo simanyi bagundi nagirese kanso okenda bo bamweri njibawe manyinja kanyo ba evidence bina ba P2B tebabitegire ate lyabyo nako bisookera wano kanjikuwe kugambye tiimu ya Rwanda bagigobye mu za Africa mujja kugira mutemanyi Kyagulanyi ono byagenze kutinkuula Uganda Cranes eyo mugiraba egenda tuuka nga teyina mpaka zegendamu katuleete bampita Dr. Shama kabaka wa evidence nanyini Google the only digital revolution P2B kati aba P2B bagenda kunyiga encha bugenda kubeera ku video natulangira obutamanya kukozesa masimu gwa tuteramu app eno bagambye okumanya kukoma kuteekamu app na kujogererako wamaka nkuwe tiimu eno bagigobye mu gundi mu basketball katono nnyo bampita Dr. Shama kabaka wa wino yiyo ogiraba kyavudde ku sanction ezamukobeddwa yiyo ogiraba bazeye waka za Africa bagifuumudde oyo bamuyita mu America wano wetulaga ozirabye yiyo nakugamba nze wange osoma olabako yiyo wano wetulaga mugenda kulaba Uganda Cranes eyo nga tekyalina mpaka zesobola kugendamu ogirabye somakaawo yiyo zino zabadde za Africa era zabadde Pretoria South Africa zabadde Pretoria ogirabye ndoza kasayini ka Google mukalabi awo waggulu bwetu wetukola search tetukyatambula na bitabo bingi kati njagala mundeetere kataba kabiwandiiseeko bino mukandeetere ndowooza ne wenzijjawo kati yeeyo awe tulaga ekyo bakiyita international isolation yeeyo European Union yamaze okubagoba okujjako ng'oli wa Google ebyo tobirina nzaabirina era video wenagibateera kagenda kutambula kati screenshot bazikubye ekya mugenda kulaba nga befuula nti be babitegedde bagigobye ne bagigamba mukulu deri sanction bakubye Magnitsky daye wamu wetulaga Moses Magogo mwesibe bbiri omwana aleeta nzize ngamba labula nze temunsiba please temunsiba sinnazaala kubanga nzize ngamba labula naye nga temumpuliriza bakulu temumpuliriza okategedde so temunsiba Kyagulanyi yagenza okubaleetera ebizibu nze just nsomesa police weekola ate nga kiyamba aba NRM n'aba NUP kati we munankwata awumbeera munnanze bwema ne munankwata bigenda ku stoppinga tebigenda ku stoppinga you don't know omusajja yagamba sanction so what navumawo kyebamukola European Union toka mission zona zabadde bakola toka wewe kati bazene mu sports tema bakiyita international isolation zabadde ezimu ku nsonga ze yagambye zamututte ebweru international isolation kati ono okwagala okudibankinga ataddewo visa free naye ensi ezisinga ziva mu Caribbean South America awo tuba twogera ku Russian influence nkiddamu visa free countries we muziraba eza40 ze bataddewo visa free countries ezisinga za Caribbean South America these are Russian influence countries zino ezibadde zaagala okwereeta ku Maduro ezo zebawadde visa free mugende mulabe Uganda ensi zebawadde visa free mugende muzirabe nga tebeetaaga visa ya Uganda okujja wano naye nkugambye kati bo batandise okweteekateeka naye mwe temunnamanya nti omusajja ali mu kweteekateeka
kati ekyo kuteekawo visa free kati mutegedde omusajja kyamugambe twetaaga international isolation koye kati kandeete visa free mungirira wali bagambe mujje mulambule visa za bwerere mujje temujjaye tubalabe Uganda tubalabeyo kyokka ensi zino njavu nzibu ensi zino ziringanga ezannaamu olaba z'abantu bano nze bansisa olaba omusajja omugagga y'oli olaba bayingira mu nnaamu essaawa eno Uganda egenda mu economic crash weegenda teri memba wa nnaamu n'ogu asobola giyamba naye nga akabinja ako akannaamu kalimu over 162 countries akabinja kannaamu naye teri muntu n'omu asobola kuyamba Uganda embeera gy'erimu kati wetujja wano mu BRICS kuba yamanya nti bagenda mu kuba sanction bagenda kumumma ssente bagenda mu salako aid yonna kati n'agenda mu BRICS essaawa eno top wa BRICS the largest economic bloc gye bayita China agamba njagala ssente zange olaba hypocrisy eri mu bana abantu naye nga ate baali bamuwagawaga tigenda mu BRICS byerino eno hypocrisy y'omuzungu no abachina abarasha nabo bazungu naye gwe bakubuuza omuzungu oli akulaga Amerika abangereza n'abafalansa be bazungu bonna babbi batutabbira nga bakitegedde nti no tuina golodi waffe okitegeera gwe bandirese ne twesortinga ffe bamugamba omumerika waba akugambako bigaane tokkiriza genda mu BRICS nga lumu January omwaka gwa 2025 ne tuyingira BRICS olunaku olwaleero Uganda egenda mu economic crash omuntu eyandibadde amubeererawo n'amugamba nti mbijja ku Google mukwano n'amugamba nti kankubeererewo tusobole okuyita mu kino ate ye wamusabira ssente ze kiranga gwe kwefuula kyali wange n'otegeera nti ndi mu bizibu mu kifo ky'okumpani yano nga mukulu mpe zange zimpe obeera oli kyali wange Russia ne China bwetyo wetomeza abantu bano njagala otunuulire olunaku olwaliro kye bakola Iran njagala okitunuulire bamusesebbula bamumalawo Amerika aganye okuba gundi eyo y'amafuta eyo kubanga akimanyi nti agenda kujja ku gavumenti aleeta palavi kubona Amerika kuba sente ze zonna zakozesezza okukuba kwazimusasula nkiddamu ajja n'akukuba sente zakozesezza okukuba wazimusasula kyovula abo economy yaabwe esigala eyimiridde we yakuba owa gundi owa Iraq amafuta abakolera Iraq mukimanyi nti kati muli wansi wa Amerika we yagenze Venezuela yamugambye kati goli president na amafuta fetu ga controlling era ne company eziriyo ez'amafuta ba Amerika be bazirese be bali mu control oshegera wetujja Libya be bajje omutabani wa Gaddafi bano benyini kwanga bamulabenga alimu olucommunist atali mu ne revenge kati nga bakimanyi ono omwana ali mu bakozesa amala akoleki abayiwe ne bamujjawo benyini Abamerika bano baga kweddiza amafuta ga Libya okujjayo sente za Libya oshegera Uganda etuse mu kaseera weyetaagire nnyo China ne Russia what are they doing China agamba tuwe sente zaffe batandise kuba banna Uganda mu birombe government weyetaagira abantu njagala tunuulye ekintu kino government weyetaagira abantu ekole ebirungi egezeeko tereza ensobi ze yakola okuza emitima gy'abannansi kati China emugamba njagala sente zange atandise goba bannansi ekyo kibeezaawo gavumenti oba kijijjawo ndowooza mulaba abantu bano be baleetera ensi zino okugwa bo bennyini ate ffe ne tubeesiga abantu bano kyekino kye nabagamba nti ekintu ekitaasa ensi zino kyekino kino bakiyita nationalism nebyo bye mubeera nga muwoza gu baasi mujja kiwulira okwagala okutaasa baasi ogenda against police z'aba n'abantu police zino ozigenda mu bantu ofuna obukyayi ku bannansi His Excellency Kyagulanyi olunaku lwagenda okutula ku ntebe bwati abasajja bano bagenda otandika okumuprofilinga bajja kujjayo n'eddata ye nga togimanyi singa anagezaako kugenda against their police lwe bamutandika in fact bayinza n'okuba bamutandika dda okumuprofilinga
nga bawandiika buli kibi kyakoze buli date nga bateeka wali kati bamulinda certain time ti bajje bakimukozeseeko bajjeyo ebintu nga tetubimanyi na bimanya ennyonyi z'abantu zaayo kyaba aba tribe yali Riek Machar twali tubimanyi twali tumanyi tukuuma ddembe twali tumanyi babijjeyo ne babiteekaawo ono yajja atya ku ntebe ow'e Rwanda babijjayo Congress report nagibawa mugirina enfa ya yono we Sudan Galanga mweri mu Congress report bagirina baku profilinga zezine embuzi zenkugambye ndowooza ogirabaawo naye temugiblockinga mugirekeyo gye bayita jekke byebyo kati ekyo kye propaganda kye batandise ensonga lwaki ne bu media house ze butambula ensonga lwaki kino kye mbagamba nti kati Infinite Class ne Honorable Sadamani be bagenda okubeera kweno apo okusomesa kweno stage ffe tugitegeera kati byebyo bi statement bakola kati wona agenda nawe wa P2B kati owa P2B nga akugamba foreign policy tekola kati nawe n'olaba comment eyo ogenda kugatta ogenda ku reflectinga bye boogerako ku pano then ogate nono kyayogedde okole ki nawe obwongo bugambe kituufu president yadduse okitegedde kuba eyo comment reflectinga n'aba P2B kye basomesa byebimu okitegedde byebyo bye mbagamba ne media house ze bitambuza lwaki yatidde lwaki yadduse koke lwaki mumwogerako mumuleke kale kasita yadduse kati muli free mufuge okitegedde mufuge yadduse kati muli free koke kati Uganda kati yammwe mwetaayi temuddamu na kumwogerako mumuleke yadduse ate oba yabali yadduse n'abaleka yes kati mumuleke njegede ekintu ekyo mumuleke kasita yabalekedde Uganda yammwe kati mufuge mwetaayi embwa zino mugenda tegeera lwaki embizimba naye abasiraamu tebazirya ebyo mwegumyagumya ebyo senga ne mukama mwe naye bwe bugumu bwaliko twandibadde tugira naye nga byonna abimanyi bino byonna byonna His Excellency Kyagulanyi byakola yabiyitamu abimanyi his replacement Kyagulanyi is Museveni's replacement on a democratic panel yensonga lwaki bamukuleetedde bamugase ku Nelson Mandela wansi waggulu ye Kyagulanyi wansi Nelson Mandela Museveni mission ye yali alina okugikola nga yakulira democracy ku Africa kwonna nga alina mu promotinga yensonga lwaki buli wabadde mission ya United Nations olaba amagye ga UPDF kyogamba ensi endala zo Katonda zamukola kyo kuba nti badde tebamuwa naye greed bagita greed yaleese ebizibu ne bamuleetera replacement Kyagulanyi is the next democratic icon on the African continent. Mark my words and watch the space. Njidam Kyagulanyi is the next democratic icon on the African continent. Aba communist babadde baleta Ibrahim Traore. Na Ibrahim Traore yabalabye nga bayuza yabavuddemu naye. Nagamba kati kanzire wansi tujja kwatagana Kyagulanyi tulabe kye tuzzaako. Ate kati combination nakugambye ya tabu. Kubegenda kubeeramu Kyagulanyi, egenda kubeeramu Ibrahim Traore, egenda kubeeramu Shama, egenda kubeeramu Sadamani ne wake up. Omuzungu tugenda kuba tumumaze. Iyo combination egenda kuba ya tabu. Tugenda kuba yiriba bano. Ebya tuzanyisa ebyo. Kwa twaga tusooke tuzimbe ekintu kye bayita nationalism. Ne gubala naye mwali. Twaga tusooke tuzimbe ekintu kye bayita nationalism. Bwe tumala okuzimba nationalism, tuyoke tuzimbe pan-Africanism for the first time. Tuzimbe pan-Africanism. Tuyoke tubayiribe. Naye omusajja yesibye ku patriotism. Basi yoka Uganda yonna boogera basi. Naye obuuza banna Uganda nti mumwagala. The answer is no. Taina nationalism. Ne yeita patriot. Yeita nationalist. Ategedde. Tugenda kuzimba ekintu kye bayita nationalism mu Uganda. Tugenda fuukira abazungu bano ekizibu. Temunjogeza bingi. Okitegedde? Temunjogeza bingi. So, mbadde mbagamba sanctions batandise okukuba Rwanda, tiimu y'omupiira bagigobye eya basketball, kitegeeza nti ne chance yaabwe eya African Cup of Nations naye eri mu pending. Uganda wetulagaawo bakiyita international isolation. Bwe bakiyita international isolation. Wetuli
wetuli naye kugambye nti bino ebintu byonna babikola yagenda bikola munnansi weetamwe oyongere okunyiiga kubanga revolution zino bazizimba buzimbi tokeera bukeezi ku makya nodduka ku street nyiize nnyo tugenda kwekalakaasa. Please, revolution zino bazizimba okunaku leero kuba nti bakuba Kamunei ono batandikira ku Komunei wali bamuyita Komunei Ayatullah Komunei we bali bamuyita ono n'amusikira Kamunei ono n'amusikira olaba nti bamuzimba okuva mu 1979 bamukubye mu 2026 bamuwujjiza naye lwaki bamukwabe batewe tebaali ba Democrats tebagenda mu kalulu Uganda temugamba nti ate kakati Shama naffe tugenda kutwala emyaka mingi ani abagambye nti emyaka mingi Uganda si myaka mingi temweraliikirira example ogijjawa Maduro esatu kitundu jabadde esatu kitundu kubba kalulu esatu kitundu so tebakyatulwisa nnyo olutalo de-dollarization Omumerika olunaku lwe bamalanga gold bamutwala aba akola loss nkiddamu Omumerika olunaku lwe bamalanga batwala gold aba akola loss Irani ebbanga yabadde agenda okumalanga atunda amafuta go si mu dola nga takozesa petrol dollar abadde akola loss okitegedde ekintu ekyo already target yaffe ku international batumaze dda naye video wake up gye yakoze eyange n'engisazaamu Rwanda bamutamu omuntu kagamba bamutamu omuntu lwa Congo Uganda batusetinze dda Sudan wetuli nkiddamu Uganda batusetinze dda Sudan eyo video gye nabadde nkoze ennyini ninagenze okulaba nga wake up agimaze ategedde violation ze Sudan tugenda bisasulira nze simanyi oba kiganye nze simanyi oba Irani kiganye oba kinze simanyi Irani nze nakugamba ekintu kimu Irani wekuba America nze nva ku internet in fact nteekawo na mukono senga Irani yekuba America naye mwe history nagambye you don't learn from history obanga tomanyi history ndosobola kumanya kigenda mu maaso ensi yonna egenda kwegatta egenda kukuba Iran munaku ntono mugenda kulaba Bungereza abadde wadde America base yayo tigikozese ngeyagala kuyingira mu lutalo luno direct Iran yagitadde mu lutalo Iran yakasuse ekikompola ku base ya Bungereza egenda kuyingira olutalo egenda kukuba Iran America egenda kukuba Iran Israeli egenda kukuba Iran Arab Gulf egenda kukuba Iran yalina maanyi kyago agalwanyisa gundi yonna mwe mukuwaga Omumerika olutalo luno lugenda bali bonna bali mu ndagaano na America bonna bagamba togenda kozesa base zaffe kati akozesa base ki mwalabe ko Saudi Arabia nge mugamba tokozesa base zaffe ziri mu Saudi tezikozesa eze kata tezikozesa eza UAE tezikozesa ani yaganya America okozesa base ani temuda okwerimba banyi mwino excitement wo media house we Uganda akagamba omuyirani anyize bakoze shahidi we bagikasuka eduka nekuba Pentagoni muve moyo comedy eba balimba owamanya asigala wamanyi tuli mu police ya America bajiita the fact that America maintains its position that it is the global power. Article number 2, the guiding principle of the American foreign policy. Teri yajimenye. Temuda okwerimba. Teri kwerimba. Wachi yajja mukwata amukube nuclear. Ajimukuba. Ate ensineta bako kyeyogera. Wano mukuba